have not heard the parents' hand clap. I only heard it from this tent, but the rest of the tents I never heard their hand claps. So thank you so much. My dear guest of honor, allow me to inform you that our theme for this year says, "It is my responsibility." That is the theme that we've moved with since the year began. We have some networks. One, a phone call, be it Airtel, K2, or empya. Tent next to me. Direct them to the tent next to me. Our parents, you're so and most welcome. Thank you for coming. The choir, they have come to represent the big choir. As long as they are. We are having a graduation. Yes. MC, sir, allow me to, yes, that they are supposed to elect our beloved parents. You'll find a very clear network, just in case we are inconveniencing you and you are inconvenienced here, you may make yourself convenient. It's none other than Pastor Sereko Bale. You're most welcome, sir. Of Senior 3 and Senior 5, after having gone through and brought you to this ground, today is a day where we celebrate. In this state, they are watching very well. Even the parents, we also train them different skills that can make them survive in this country and outside Uganda. So, ate nnyini ssomero lino ye maama yooyo. Tweyanza nnyo tweyanzenge. Adamu etitica ffe ng'abako kalicula ddala department. Emmeeza eyo abasiniya wanu bo bakola mu kasasiro. Upon you, whose names have been read, award of certificate in building, level 1. Congratulations on this achievement, may God bless you. Also going to give you your certificates. We pray that they will lead the way. Bernard Acol Otemor. I work
as a technical vocational education and training TVET consultant. I support vocational training institutions with career. I support parents to understand the reason as to why it's necessary to get and join offer vocational education. Part of my speech was encouraging those who are still thinking that vocational education is for academic failure to realize that it's not for academic failure. I gave an example of myself who from the lower levels joined vocational education from certificate, and then I went to diploma, and then I went to degree, and then I went to master's, and then finally I got a PhD. So that is one message. It is not for vocational failures, it's not for academic failures. It is for people who are determined to change this country. The second message is Uganda cannot change if the majority of Ugandans do not have skills. Why? We have so many untapped resources which need only skilled persons with devotion, with passion, to get to understand how these untapped resources can be manipulated, add value, and to make our economy boost. Number 3 message I was giving is, if you are in technical and you are practicing technical or any other trade or any other business or any other office that you are running, and you do not have that respect for other people, you do not have that character for other people, in most cases your expertise may not be realized because your character will chase away people. So you needed to adjust your character such that your character is the one to attract for you clients, is the character to attract for you parents, is the character to take you nearer to the people whom you want to handle. So I talked about character because character is central in our lives. I also mentioned briefly about our behavior as journalists. That some of us have taken our parents to be the last resort. We don't call them, it is them to call us. I remember saying, if you want many days on earth, consider your mother, consider your father. Do not join the fight between your mother and your father. You are a child, support both of them to see that you cause reconciliation. And I said, let us support our parents. And if we cared, then we needed to take care of our parents. How? By first of all taking them for medical care, such that at one point you are not called and told, hey guy, your mother here is sick. Possibly, you would have taken her early and they would have known what is the problem in her. I also made mention that for you to be progressive and to be successful in life, you need to learn to save. After saving, not just use your money, but also learn to invest. When you invest, partially enjoy and support others. Basically, that was the brief of my communication. So much in the country because people are not satisfied with what they are earning. And as such, I made mention of corruption and encouraged every citizen to find another possible way of earning a living. Possibly, if you got, like if you're a journalist and you have learned how to bake, you can also bake at night, and during the day, you have some shop somewhere running and people are buying your products and you are getting money in your pocket. You cannot be provoked into corruption. But if really you are waiting for salary and your child is sick and your car is spoiled and you don't have any other sort of money, journalism may be put aside and corruption may come on board. That is what I mentioned about corruption. Basically, skills can limit or lower corruption. Without skills, the corruption in this country is going to keep rising. So whoever is calling upon the president that he is not fighting corruption, let us together as citizens join hands and join to learn skills, and these are the things that will bring us to earn more money, to exploit the resources, and enjoy. At the end of it, corruption automatically comes down. Developed countries are not corrupt as us because each person has adequate resources. Your name again? Deborah Mawejje, head teacher, Midland High School, Mukono, Bontaba campus. Olwaleero ennaku z'omwezi nga 27 Oktoba omwaka 2024 tutikidde abaana mu DIT kyetwandigambye Directorate of Industrial Training. Abaana abatikiddwa bali 146. Abaana abo nga ba classes senior 3 ne senior 5. Era tubatikidde mu ngeri nnya. Abasooka babadde ba tailoring. Abalala babadde mu electrical installation oba ebyamasannyalaze. Abalala babadde mu bakery oba ebyokufumba cakes n'ebirala. Ate nga abalala babadde mu building and construction gye twandigambye ebyokuzimba. Abaana bano tuba trainingidde ebbanga lya myaka 3. Abaana aba senior 3 babadde from senior 1 babadde bayiga ebintu mu mitendera egy'enjawulo. Ate aba senior 5 nga tubadde nabo omwaka gumu.
tubadde ne ba associates mu kintu kino n'aba yuga brief tubadde tukolagana nabo era be bajja okutwaseesinga on behalf of DIT. Abaana baffe bayita mu bibuuzo bajja ne bakola ebibuuzo byabwe mu mitendera egyo gye mbamenyeddeko era ne babiyita bulungi ddala. Ku Midland High School tulina curriculum za mirundi ebiri. Tulina kye bayita academic curriculum, tulina ne co-curriculum oba kye twandigambye nti vocational. Abaana bano tubatikidde ku level 1 ye level esookerwako oba level esookera ddala. Tubaleeze nti batikiddwa kubanga basomye skilling eno, buli omu alina kyasomye era mu ngeri eyo omuntu okufuna level eno ne certificate yaako kabonero akalaga nti eyo ntandikwa. Abaana aba Midland tukkiriza nti tetubaweereza wabweru kugenda nga bali half baked era twagala bagende mu maaso with further education. Aba senior 4 beeyongerayo ku senior 6 ate ne bagenda ku university, n'aba senior 5 bagenda mu senior 6 ne bagenda ku university. Tubatendeka okubeera aba professionals naye alongside professionalism twagala bakozese emikono gyabwe kubanga Uganda ya leero yeetaaga omuntu ali dynamic. Amagezi ag'omuntu ekirungi nnyo naye n'emikono kirungi nnyo kubanga tusobola okubanga tukikozesa. Abandi musanyufu nnyo okusookera ddala neebaza Midland High School Buntaba kubanga essomero lino si kyangu okusanga amasomero agayambako abaana okuvumbula ebitone byabwe. Kituyamba abaana baffe okumanya kye bayinza okukola. Lwaki amasomero agasinga gafa ku academics zokka naye omwana bw'abeera ng'asoma ate ng'alinako ebyemikono by'asobola okukola abeera akubye ejjinja limu naye ng'akwasizza ebinyonyi bimeka 2. N'olwekyo twebaza nnyo essomero lino. Nsaba abazadde abali eyo muleete abaana. Oyinza okusanga ng'omwana bw'aba amaze okusoma senior 4 n'agenda obeko skill gy'omuyigiriza. Skill oyinza okuba ya nviiri oba ey'ekyalaani. Omuntu ayinza okusaba akakadde kalamba okuyigiriza omwana mu mwezi gumu oba emyezi 2 gy'agenda okumala ng'ali waka. Naye omwana bw'asoma ate nga bw'ayiga skill eno bannange nze ndaba nga nina gold. N'olwekyo nze neebaza nnyo mu Midland High School Buntaba. Ndi omu ku bazadde mu ssomero lya Midland High School ate ndi omu ku bantu abakola emirimu egy'enjawulo kubanga nkulembera ekibiina eky'abannamawulire aba Adventist ekiyitibwa Adventist Media Association ate nzirukanya kampuni eya City Sites Group emu ku bitongole ebyetaaga kye tuyita skills, hands-on skills. Mu kiseera kino bwe tujja wano tulaba amasomero nga gano nga traininga abaana kye tuyita hands-on skills. Kati ffe abali mu bitongole nga City Sites Group ebikola ku kuzimba, okukola ku by'amataka n'ebirala tubatandika okwenyumiriza nti katugenda kuva eno wansi ng'omwana alina skill okusinga bano abava mu university najja nga ate mu training okuva ku lunaku olusooka. Kakati kino Midland kyekoze kizaamu abazadde amaanyi, kizaamu eggwanga essuubi, kitwetanga ebyalo okuba n'essuubi nti obaolyawo abaana baffe bano gye bujja bajjako ba mugaso. Olwo tulyoke tubenga ku kyalo tekukyaliko baana bakeera kuba misota kubanga yakoma mu senior 2 talina kyayinza kukola. Bano abaana ba senior 3 naye omulabi asobola okukola amasannyalaze, asobola okuzimba ennyumba, asobola okutunga, asobola okukola cake. Kati ogwo omulembe ogw'abantu nti siina mulimu tugenda kuggwawo era twagala okwebaza enteekateeka eno n'amasomero amalala gagikole. Eggwanga lyonna liteekemu ensimbi, gavumenti yaffe eteekemu ensimbi mu projekiti nga zino kubanga abazadde bangi abaana baabwe senga babasobola okusomesebwa skills zino tugenda okumaliriza nga buli muntu ali bulungi eggwanga lyeyagala. Olw'essomero lyaffe erisobodde okutuwanirira mu misomo gya vocation era nyongera okubiriza abantu okugyetabamu kubanga nagyo gya mugaso nnyo. Ndi muyizi okuva Midland Buntaba era ndi omu ku bayizi abatudde ekibuuzo kya gyiyite nga nkoze bakery nga tukoze okuva omwaka ogwatandika era tuyise mu bintu bingi nga tuyigirizibwa
n'okusomesebwa era mpulira bulungi essaawa zino nga tutikkiddwa olwaleero waneeno ku lunaku olwaleero waneeno Buntaba era tweyanziza nnyo bonna bonna abatutaddemu amaanyi ne bazadde baffe.